Love story eya leero egenda kubeera nga eva eri brother waffe. Brother ono tali mu Uganda naye nga muna Uganda. Mbagamba nti much as abasajja gye bali abatali balungi naye eriyo abasajja abalungi. Much as wali abakyala abalungi netukkiriza nti eri abakyala abakaabizza abasajja amaziga. Ebyo no tebitera kwogerwako. Tutera nnyo okwogera ku ngeri abakyala gye batulugunyizibwa, abaana ab'obuwala gye batulugunyizibwa, gye bayisibwamu obubi. Tetutwala biseera kulowooza ku ngeri abasajja abamu ate gye basanga embeera y'emu efaanagana n'abakyala abamu gye basanga. Brother gwe tugenda okulira mu love story eno mulenzi omugogofu ali ku 3rd floor. I must confirm that he is a handsome guy. Bwe muwulira nga njogera ebigambo byange n'owulira nga ngamba agenda okutuwa story, she is a beautiful girl. Agenda okutuwa story, he is a handsome guy. Era bw'obanga oli mwana muwala ng'oli eyo, kakati katusooke tunoonye ku Richard amazaalibwa ge ave mu ddiiro tweyongereyo. Nkwanirizaako mu show yaffe olwaleero n'okwebaza Katonda akunkuumidde. Halo, tugenda kwewuunya, tugenda kuyiga, tugenda kuwuniikirira mu show ya leero. Omugaga Richard. Osibye so. Bulungi so. Bantumye dde okukubira nkugambe nti happy birthday to you. Yes, sir. Bangambye kugamba amazaalibwa amalungi. Yes, sir. Oblowing candles endala n'endala n'endala n'endala. Yes, sir. Ne bangamba nkugambe nti baba n'ebirabo bya Valentine bye bagaba. Yes, sir. Oli kirabo eri omuntu oyo eyantumye. Era obwedda oli mu tawuni ng'ayagala kusalako busazi. Ng'ayagala kusaleko ate ng'olina occapa kwegamba nga biri awo. Naye yagambye nti ku mazaalibwa ago gano jjukira nti okuzaalibwako tekugasa ggwe wekka na famire yo yokka, naye okuva lwe wajja mu bulamu bwe waleeta essuula empya, wamuleetera okuwulira kwatawulirangako. Era ye agamba nti Richard n'agendera awo ayimba kalika byonna twala. Naga nti ye nomala olangirira simanyi ennaku z'omwezi bwezi ne bweziti, simanyi ate tugenda wa ssenga, simanyi tugenda wa. Aha. Wangi? Mu linnya erya Yesu. Amina. Richard olowooza ani antumye gy'oli? Wangi? Tolina mulala yenna. Mpaka erinnya limu ery'omwagalwa oyo. Sebo tokuba nnyo. Wow. Yani oyo. Abange. Naye yakukuba mpiso ki? Kasitata kuba overdose. Musawo yangambye nti singa sikuba nti naye abadde ku duty, abadde akusalako mu bitiibwa zidde okunywa. Bambi akwagaliza amazaalibwa amalungi. Weewaawo. Musawo mugambe nti
omugambe nti mwagala nnyo okuva ku mutobo y'omutima gwange era nsiima nnyo byonna. Amiina. Naye bali kubeera wa njawulo kubanga ogezezzaako okulaga enjawulo. Byenjogera si bya kaakati naye nga bwe tujja tugobera history musawo watuuka okugambira nti Richard Wanjawulo aba wanjawulo. Manyumirizaamu kuba akaseera kali kawanvu kalina gyendi ebbanga lyonna abaddewo. Amiina. Ekizaamu olw'ekyo era Katonda ayonge okutereeza. Amiina. Mbane nze pledge card yange ey'emikolo ngirinze. Ijja kujja Mukama wange era mukuwunga asula wange. Kale so kankwagaliza obulamu obulungi sewo. Kale sewo. Richard. Ebya Richard mbyogereko ki? Oyo gwayogedde yoyo. Olumu mubeera mulinze Bagamba nti abaye oyo gwayogedde Sozimoyo yakutumye oba nedda. Gwayogeddeko yoyo n'olwekyo tusaba mubeere bakkakkamu ensonga bwe zityo bwe zivuddeyo nga weewaawo tugamba nti weewaawo erinnya lya Mukama lyebazibwe era ne tugumirako awo. Bannaffe omwagalwa love story tugenda mu ya brother. Lwaki tetugitandikirawo? Taito wagirabye. Kiki kyokyebuuza? Katugitandike mu butongole. Akati omwami Sozi nafuna omuwala oyo gwe nafuna twelaba nga tukyali bavubuka bato, tukyali nga tukyasoma. Omuwala oyo namufuna nga tuli mu senior 5 netusoma fembi netumala senior 6. Buli omu na kale netusigala nga tuconnecting, buli omu nagenda mu institution endala, tugenda mu institution ez'enjawulo netusoma netumaliriza, naye we kept in touch. Netusigala nga tuli mu relationship ng'ab'emikwano. Tutambuza relationship yaffe kumala ebbanga. Kati nga tusigala already nga twelaba tunya nga twogera era nga bw'obimanyi nga twemanyi. Watuuka ekiseera abayiseewo emyaka, mukazi oyo omuwala oyo n'agamba lwaki tetuzaalayo omwana. Naye nze nga ndaba nze okuzaala omwana nali siri ready kuzaala kubanga ali nkyalina byenjagala okukwasaganya otereezo. Kimanyi omwana ali expensive, olina omumutegekera. Ndowooza ye tekyamukola bulungi kusinziira ebbanga lye twali tumaze naki, nga ye alaba obudde bumulekawo, ndowooza ayagala mwana. Kati mu ekyo twali tukolera in a distance, like buli omu yali akolera ewuwe nga tuli walawala, tusisinkanako oluusi ng'ebyemirimu nga bw'obimanyi. Like twali tufuna obudde ne tusisinkana then ne tuddayo ne tudda mu kukola. Kati watuuka ekiseera nze we nali nkolera, actually ye yali akolera mu Western side ze Fort Portal side, ate nze nga nkolera Kampala, ate field office yange eri Adjumani. Kati ng'ebiseera ebisinga bwe nfunye off nkomawo mu Kampala, naye at times sometimes nga tekyali regularly like ndina okujja let's say every weekend or what, nga nzijja wansi ne wayo naye nga nzijja Kampala. Naye ng'ebiseera ebimu bwe nzijja mbeerezaamu ne ngenda yeewuwe kubanga ye bali tebamukkiriza like okuvaawo, alina okubeera like ku mulimu gwe yali akola. Kati najja nenzijjayo ne malayo like 1.5 weeks. Kati bwe namalayo 1.5 weeks ne mulabako nga bw'olaba, nenziramu ne musiba nenzira ku mulimu. Naye before that like bwe namugamba nti siri ready,
siri ready okufuna omwana ye tekyamusanyusa kwegamba ne wabeerawo embeera ne tuyombayombamu awo embeera ne zikyuka naye nesitagitwala kikulu ne mugamba oti kimu kijja ttereera nekitwala nga of course abantu ababeera bombi like in a relationship temusobola butayomba temumala okuyomba ensonga ne muzitereeza kati nze bwentyo bwe nakitwala kati bwe najja for 1.5 weeks ne baa nenzirayo bwe twagenda communication zaffe ne zikendeera kwegamba ne tuzisalako like ne twasigala nga tetukyayogera for almost the 3 months but after the 3 months ne tuddamu ne twogera naye ku ssimu naye ng'obudde tetukyewa budde like okwekyalira okumiitinga naki kati bwe nagenda eyo emirimu nga gintwalaganya nga sisobola funa budde nange after a long time of almost 7 months 7 months actually nzija ne mugamba naye mbadde njagala kulaba nangamba tewali buzibu osobola okujja okundaba naye nangamba oyinza okujja naye nga nkutegekedde surprise etya already nagenda okimugamba nyampulira kindi nga nkitadde edda mu program njagala kugendayo kyali kyatuuka nensimbula nenvaayo nali nfunyemu ka leave nensimbula Jumani nenzija nengendayo efoota eyo okumulaba this was something surprising agenda otuuka ne musanga nga ali lubuto olubuto lukulu natera n'okuzaala kyankubawala kubanga nali sikisuubira kubanga egyo emyezi gyonna yali tangambangako yasirika yali tangambangako mbu ali lubuto yadde eddakiika n'emu akaseera ke ketwaddamu okwogera emyezi egyo gyonna yali tangambanga nga ali lubuto lowooza muli yali alowooza nti nali nkitadde nga sikyetaaga nga tukitadde naye nga tangambangako nabeera surprised naye nenzija nemubuuza luno olubuto lwange oba lwa muntu mulala nangamba olubuto lulwo ngamba kyajja kitya lwaki tewaŋŋamba nti wafuna olubuto nangamba gwe wali toliredde ate wali toyagala mwana kati lwaki nali nina okugamba olwedde wali toliredde naye saagala kukusombuwa ate nze nga ndaba nsobola ku mulimu gwange gwenfuna nsobola okwebeezaawo kubanga nze nali njagala kuzaala nali njagala mwana nangamba yeyo ensonga lwaki saakugamba nenkirowoozaamuko awo nengamba kale natandikira awo sozi tandika okulabirira omuwala n'azaala wayitawo akabanga katono n'azaala ne bamulongoosa actually mujjamu omwana omulenzi kati bwe yamala okuzaala nemubuuza ki ekiddako nemubuuza kati ozadde ekyo nambuuza gw'oli ready nange nemuddamu nemugamba engeri gyondabamu tewali kye nali nkukweseeko embeera gye ndimu yonna ogimanyi ekibanga tulina omwana let's start up tulabirire omwana tukole amaka tutandikire awo nampa obukwakkulizo bwe yampa yanterawo obukwakkulizo bwe nasanga nti sijja sobola manyi omukazi ebiseera ebisinga asobola okuleeta embeera ndowooza yali agezesa ayagala ateekewo embeera eyo gy'alaba nti sijja sobola nze bwentyo bwe nakitwala okugenda ewaabwe kumwanjula mukolera embaga
Tene ekirala yaŋŋamba nti yo okusetolinga nange nina okuba nga nzimbye ndi mu kifo ekyange kale kwegamba ye ebyokugamba nti tujja kukola fembi ebyokwezimba nga si byaliko saagitwalamu nga nsonga eyo neŋŋamba kale kanjira nga ngezaako nange ndabe nga bwe naakikwasaganya kati kyenakola nenzirayo mu kukola naye nga communications ne zikendeera esigala nga nze alina omunoonya omukubira n'okubuuza omwana naye nga nsigala nga mbayamba yatuuka ekiseera nga takyayagala kumiitinga takyetaaga bwe mugamba nti njagala nkulabeko nga sikyayagala tabiriiko nagambako ekigambo kimu naŋŋamba ojja kundaba oba nga oli ready okubeera omusajja ne mubuuza otegeeza kirangamba when you meet the needs I need bye nakugamba tujja otandikira kati mu biseera ebyo wayisewo akaseera akabanga mwaka guyise n'omwana akuze naye still nali ndabirira omwana nze saakifaako yadde twali tetumiitinga like tetwefuna nga bw'olina okwefuna kati nze nga nsigala nga ndabirira omwana natuuka ekiseera n'agamba oneerabire mugamba ate omwana wange gamba omwana simukugaana osobola omulaba w'omwagalira era n'asigala nga omwana ye yali amumpa nemulaba ate nga nsapootinga nali musapootinga nze sijja nali nsapootinga ngeri gye nali nsobola like nga bw'okimanyi omusajja walina okusapootinga omwana we natuuka ekiseera n'aŋŋamba oneerabire mugamba tewali buzibu ne bampa transfer gye nali nkolera nenvaayo nenzijja okumpi kubanga banzijja Jumani nenzijja district bagiyita Kyegeegwa after Mubende ne bampositinga eyo nga ndaba kumpi nnyo nsobola okufuna access ku mwana wange nga omwana akuze bwe nali musaba omwana litali mubi omwana nga muleeta omwana nemulaba naye sikubeera naye akwanga nzijukira nali mugamba even omugamba ngaewaffe like mu bazadde bange nga waliyo n'emikolo omugamba lwaki tompa omwana najja atirisa abazadde bange ne bamulaba cause baali bamanyi nina omwana ate omwana gwe baali bamanyi yamuzaala kubanga nabo abazadde bange baali bamumanyi kusinziira ebbanga lye tumaze fembi n'abazadde bange bamumanyi kale ng'omuntu gwe tweyagala te maama w'omwana owange yadde nali twali tetunaba kweyanjula officially naki naye natuuka ekiseera namusaba omwana nga tayagala mutwale mu bazadde bange bamulabe naye bwe mugamba omuleeta yali amuleeta naye mulaba omwana kati nentuuka nempulira nga mbikooye mpeddemu n'ensuubi nga manyi nti ono omukazi sijja muwasa kubanga byeyayagala sijja bisobola binnemeredde nenkita ati bwe namala okkita nagenda okuwulira era nga bw'omanyi omuntu oyagadde munno agenda okuwulira of course nasigala nga following up era ne baŋŋamba abantu be atambula naye nabo era waliwo omuntu era gwe nali nsuspectinga kwegamba nti bali mu kweyagala naye saakifaako nnyo bwe namala okkiwulira sinzira n'ebigambo bye yali aŋŋamba nenkita nenkyesonyiwa nemwesonyiwa kasanze nali na access kati netukatingira awo netubeera nkati ekintu ekyali kitugatta yali mwana yekka ebisigadde buli omu akola ebibye byayagala kati waite ebbanga nange neŋŋamba let me get someone else
afune omuntu omulala gwe mba njagala era nensalawo nenkola decision nenfuna omuntu omulala to getting into relationship. Kuwulireko sozi ebizibu ebyange byajja omulundi gumu mu mwaka, almost mu mwaka gwe gumu ne binsobera. Kati bwe nafuna omuntu omupya naye netweyagala, nemutwala ewaka ne bamulaba, nemugamba buli kimu. Mugamba nina omwana alina maama we gwabeera naye, kwegamba ensango nenziteeka ku mmeeza nenzimugamba nga bwe zaali zonna, nagamba tewali buzibu. Kati netubeera mu relationship eyo nemwanjula ewaka ne bamumanya, kwegamba nafuuka mukyala wewaka gwe bamanyi. Naye nga simanyi nti naye gwe nali nfunye alinga owookubiri, munaye nali ntomedde ate. Omanyi okubuuka akaddiba k'amazzi n'ogwira ddala mu nnyanja, kyekyali kintuuseeko. Omulimu gwe nali nkola nali nfuna obudde only in weekends. Kati eyo post yange bwe bali bantadde eyo ekyeggeegwa, I would at times travel to Kampala, oluusi neŋŋenda Embalala. Wanga bwe twamala okwefuna oyo mukyalo omupya yali alina omulimu Embalala. Kati neŋŋamba kati already e Kampala nali ngendayo for like official duties, either waliwo ebyenina okukolayo e Kampala nengenda for the weekend nembikola e Kampala then nenzira ku mulimu. Kwegamba obudde bwe nali nfuna bwali weekends like weekends nga 2 mu mwezi, naye nga tusigala twogera n'omukyalo oyo omufya ow'Embalala. Kumbe kati n'oyo naye ow'Embalala yajja n'afunayo omusajja nze we sitamanyi, n'afuna omusajja naye n'amunkweka. Omusajja oyo n'amunkweka. Kati nze bwe nali nga siriiwo, oyo omusajja ye yali musajja, jjukira mu nju eyange nali sizimbye Embalala, twali tupangisa. Kati oyo omukazi najja n'afuna olubuto, oyo omukazi ow'Embalala naŋŋamba nafunye olubuto. Mugamba tewali buzibu, awo afunye olubuto, sikirinaamu buzibu. Nemubuuza olina obuzibu bwonna nalwo? Naŋŋamba tewali buzibu, ate bwe tubanga tuli bafumbo kati lwaki mba nina obuzibu? Kiba kisigadde kuzaala na kukola maka. Ngamba kale. Naye mu bbanga eryo lye yaŋŋambiramu olubuto yali yalufuna dda almost omwezi nga gumu emabega. Nze nga simanyi, nga sirina kyemmanyi. Naye ne tukuza olubuto ne lukula. Ebiseera ebyo ne bayingira mu COVID, ebiseera ebyo kati nze emirimu gye nali nkola nga gibeera so tight, ate nga nina okutambula during the COVID time. Nze nali ntambula, ate we nakubeerera nnyo busy nnyo nga ntambula here and there. N'aŋŋamba nti sijja sobola okumalako n'olubuto luno ate nga ndi bw'omu nga naawe tolina budde. Mbadde nsaba
ngendeko ewa anti wange alina anti we dokita abeera Kirembe Kasese. Nangamba njagala gendako ewa anti wezijja okuzaalira kubanga ebiseera by'okuzaala olubuto olwo byali bituuse. Saamugaana, najja ne mugamba tugende ne mutwale wa anti we e Kasese. Naye ebiseera bye namutwaliramu nze engeri gye nali mbalamu yali abuzaayo almost omwezi nga gumu n'ekitundu asumulukuke like azaale. Naye nali simanyi nti ebiseera ebyo bye yali agenderayo namutwalirayo ze ennaku ze yali agenda okuzaaliramu kubanga nze yali ankwese. Kakati bwe yatuukayo n'azaala, naye bwe yazaala naye nankweka. Manyi lockdown eyo yonna nankweka kubanga we twali tucommunicatinga nga tasobola kuŋŋamba ekintu kyonna ekikwatagana n'ebyo. Nga nange wali emirimu ginkwata sisobola tutambula kwegamba ngendeyo nga tebanzikiriza ku mulimu, nga tebasobola kunzikiriza like to take a step. Naye nenkitekinga easy kubanga we yali abeera bantu bakulu bavunaanyizibwa, ate n'ekirala namuteeka awantu wemanyi nti bajja mumulabirira paka kiba kyetaagisiza wemba neetaagisiza nga baŋŋamba. Kati nga mpulira nga sinaamu buzibu bwonna. Lwaki olunaku lumu naŋŋamba bali kiro like sawa nga 4 naŋŋamba naye olubuto olunuma mpulira sina mirembe. Mpulira sina mirembe nkole ntya? Nemugamba buuza anti kyekyokuzaako. Ngamba kambuuza. Ngamba badde ku ddwaliro angezeeko communicatinga naye. Nga wayiseewo akabanga katono eddakiika nga 3 naŋŋamba ngenda mu ddwaliro. Naye mpulira ndi bubi kubanga n'olubuto luganye terukyakuba lustopinze. Nemugamba kale sooka bagende okutwaliko mu ddwaliro olabe. Anti we n'amuvuga akyo yamukubira yajja n'amupikinga n'amutwala mu ddwaliro. That is what they were telling me kubanga nali siriiyo. Kati enkeera yaalwo essimu eyo nevaako gye nali mufunirako nga nkuba essimu ya anti we naye teriiko. Nentuuka kukuba n'eya maama we nga naye essimu tekola ki teyitamu. Nengezaako kyengezezaako nenkuba amasimu ge nali nsobodde nga teri asobola omufuna. Nenkubira sisita we nayitamu nembuuza ki ekiriwo ono abadde agenze mu ddwaliro essimu aziggyeko sooka mumpe update. Sisita we naŋŋamba nze siriiyo ate ndibala naye kangezeeko kukakingako. Sigala nga communicatinga ne sisita we naŋŋamba nange essimu zikuba teziriiko. Kwegamba ne binsobera. Essimu yali yagijjako ku makya olunaku lwonna nesiba nga teriiko, n'ekiro nesiba nga teriiko. Kati ekiro ekyokubiri we yankubirira actually yambipingako nemukubira naye ekiro akyo gyeku essimu. Naŋŋamba munnange bizibu. Ate bizibu bitya? Aŋŋamba bwe yazadde omwana nga mufu. Bw'atyo we yaŋŋamba. Yazadde omwana nga mufu. Nange muli nempulira nga saabitegeera ku ssaawa eyo. Mugamba kijja kitya? Ate nga obadde buli kimu kitambula bulungi, obadde like buli kimu gy'obadde okikola mu mitendera gyakyo, like obadde otambulira obitwaliza mu mbeera yaabyo, obadde ovisitinga abasawo, obadde bakufaako nnyo kiki? Aŋŋamba nange simanyi.
Sitakifaako nange. Ne mugamba kati tukole ki? Ne mubuuza anti waali, n'agamba anti ali busy. Kati wayiseewo eddakiika nga 3 nizaamu ne mukubira, ne ngamba kati tukole tutya, okyali mu ddwaliro? N'agamba nkyali mu ddwaliro, nali ndi mu kuvaayo mu ddwaliro genda ewaka. Ne mubuuza ati organizing enzije mpikinge the dead body like ndeete bamuziika omwana. N'agamba kanjogeremu ne anti ndabe. Ne mugamba yogera naye kanyorganizinge nzije mbapikinge. Ati bwe bayitawo eddakiika nga 15 nankubira n'agamba nedda tojja. Nayogedde ne anti n'agamba nti it is okay. The dead body basobola okukiziika wano. Then awo kubanga engeri bw'okimanyi entambula si nnungi, biki bijja kukusumbuwa, manyi era twali tukyali mu bya covid. N'agamba bijja kukusumbuwa, tusobola okukiziika wano kubanga teri ssente ate expenses zijja kubeera nnyingi. Ne mugamba ekyo expense tekifaako, nja vuga emmotoka nzije nkole ki? N'agamba nedda tofaayo. Kati bwe nabuuzako nange abakadde bange ne baŋŋamba tewali buzibu, basobola okukiziika eyo ekifu, tewali buzibu, basobola okukiziikayo. Ebyo byonna byali bibaawo byali aŋŋamba, nali simanyi nti gwali muzannyo, yali annimba. For the first week gye namutuusizaayo yagenda n'azaala omwana, n'amuzaala bulungi ng'omwana gyali mulamu. Naye ng'oyo omwana yali si wange. Kuko okuzannya eyo emizannyo gyonna egyo gye yazannya, nagizannya bwe yagizannya. Kwegamba kale n'ayita, nagizannya n'ayita, nekimukolera ye nga ye. Ne mugamba kale tewali buzibu. Ne mubuuza kati nzijeddwa okukima kunonojje kubanga baali batusumuludde batadde bya covid batadde nga nsobola at least okugambako bakama bange. Bagamba bampamu olunaku nga lumu n'ensooka nemupiikinga. N'agamba ajja kujja bwe mba nteredde kansooke empone. Ngamba kale. Weeks 2 ezayita ne mugamba naye lwaki tojja? Jukira twalisigala nga twogera. Ngamba lwaki tokomola? Ngamba ngenda kujja. Ngenda kugenda nzire embalala. Ngamba kale nze nensigalayo ku mirimu nga nkola. Weekend bwe yatuuka najja atuuka embalala. Naye era bwe yatuuka embalala teyagenda waffe, genda wa sister we n'omwana we yali azadde n'amutwala wa sister we. Kati najja yalinako mukwano gwe, naye nga bba wa mukwano gwe oyo yali mukwano gwange. Kati oyo bba wa mukwano gwe ye yaŋŋamba. Ngamba naye omanyi oli musajja nange ni musajja, sijja kukkiriza kino ekintu okubaawo tutambuliza mu ekintu kiri bwe kiti ne bwe kiti. Mukazi yazaala omwana we mulamu naye baakukweka. Ne mugamba ogambye eki? N'aŋŋamba buli kimu nga bwe kyali. Kubanga bwe yatuuka embalala bwe namanya nti bwe yaletuka weekend, bwe yatuuka weekend eyo yasooka ng'amanyi nzija, yali agenda omwana n'amukweka wa sister we. For that meantime amutwala wa sister we ne babeera eyo. Kubanga bali bamanyi nze nzija weekend mala nenzirayo ku mulimu. Kati ye ng'omwana amutwala wa sister we kubanga yali too close. Ate nze ng'owa sister we nsobola kugendayo kubanga gali nga maka ga musajja ate mba nga anoonyayo ki. Kati bwe natuuka waawo n'aŋŋamba nze nzuuno, n'andagga kweri ng'omuntu efiiriddwa omwana,
nandaga amabeere nga wegavaamu amata, nandaga kweri nga bwali mulwadde, ng'omanyi omukazi oyo ng'azadde nga bw'abeera, kwegamba namproving beyond doubt. Naye oyo mukwano gwange bwe yaŋŋambye ekigambo ekyo saareactinga, ngamba kansoke nkinoonyerezeeko omanye ekituufu kyeki. Kati we lwatuuka ekiro zaali ssaawa almost nga 5 one night nezijja nemukubira essimu nga annyuse nga ntuuse ewaka, nemukubirako essimu nga wala olina okukubira omuntu w'essimu, nemukubira okumubuuzaako. Already naye nina information nga mmanyi omwana amuyina, simanyi bye yali abala, sibimanyi. Naye bwe namukubira ekiro ekyo nempulira omwana ng'akaaba, at that mid of the night nempulira omwana akaaba. Muli nentegeera kweri nti kituufu, kubanga nali nkidawutinga, nentegeera nemanya nti kituufu, kye baŋŋamba kituufu. Nemugamba nomanya omwana muwe ebbeere tomukaabya. Yasirika n'atanziramu, mugamba muwe ebbeere asooke akakkane. N'asirika, yamala eddakiika nga 10 nga tayogera, simu n'agisalako. Enkeera waalo nagenda okuwulira, actually eyankubira naŋŋamba omanyi, simanyi kyogenda okulowooza, naye kyonaasalawo kyenzija okgenda nakyo. Sina kyenanyega, nange nensirika. Olwaddako navuga buvuza emmotoka nengenda nentuukayo. I only picked my clothes mu nju, ngoye zange zokka ze najjamu, buli kimu kyonna nakirekamu nensimbula nengenda. Ewayitawo ebbanga like yali nga lya weeks nga 2 nenduuzinga omulimu gwe nali nkola. I got fired, like obusongasonga obuli awo bwe sitaategeera, I got fired from the job. So zinkuwulire nafuna ebizibu ebyo mu bbanga ttono, byajja nga beddiŋŋana. I got fired from the job. Oli annimbye omwana, omwana yafa, kumbe omwana mulamu. Nina kyo sensi yali mwana wa musajja mulala gwe yali anyenzeeko, nafuna olubuto, mwana oyo nemukuza, like olubuto olwo nendukuza. Naye muli nensigalamu neŋŋamba kale kasa Mukama yaawa ate ajjawo bw'ati bw'akyagadde, kasa ninayo omwana omulala. Kati bwe yamala okuŋŋamba ekyo, mala okugettinga fired from the job, nenkomawo embalala, ebyo byonna nga maze oppikinga nenrentinga mu kifo ekirala, nensigala embalala. Naye nga mpulira sijjulamu mu mbalala bulungi. Nensalawo kanzire e Kampala, nenzijja nengenda e Kampala. Ate bwe natuuka e Kampala, stress nga bw'ozimanyi mu Sasozi, bwe natuuka e Kampala ngamba kankubireko ono mama w'omwana wange omukulu mubuuzeko, mbuuze ne ku mwana wange. Temukubira ne twogera, kubanga ye yali tagaanangako okukwata essimu zange. Nemukubira, emubuuza omwana naŋŋamba omwana yamutwala ewaka, ali mu kyalo. Naye kati ye naye yali ali mu Kampala, yali akolera still, kati eri yavaayo ng'ali mu Kampala, akolera mu Kampala. Sigala nga twogera, mugamba ngambadde njagala kulaba ku mwana wange. Nagamba ku ky'omwana wange ne yeesikamu, n'aŋŋamba naye omanyi
mbadde njagala tusinkane twogeremuko. Ngamba twogere, nimbuuza twogere ku ki? Ngamba njagala twogere, waliwo ensonga enkulu ennyo ze twagala, ze njagala twogeremu. Ne tukola appointment ne tumiitinga. Wulireko essozi ekizibu ekyajjira, mukazi oyo yaŋŋamba still naye naŋŋamba nti oyo omwana gwe nali ndabiridde egyo emyaka gyonna, gwe nali neesizeeko ng'amanyi oyo omwana owange, naŋŋamba naye naŋŋamba omwana si wuwo. Jampita bulungi ne tutuula, naŋŋamba omwana oyo si wuwo. Naŋŋamba naye nanoonya engeri gye nsobola okikugambamu ne kimbula. N'antangazaamu n'anzizaako emabega, naŋŋamba we watuukira okujja. Already nali ndi lubuto lwa mwana ono for 2 weeks. Nali ndi lubuto lwa weeks 2 lwono omwana. Kyali kizibu gw'okukkiriza oba okugaana nti omwana oyo si wuwo, okusinziira nga bwe nakikugamba n'obudde bwe twamala n'obudde bwe nazaaliramu n'emyaka gy'omwana gy'alina na buli kimu. Ne mugamba lwaki tewangamba? Ne ngamba kyali kizibu. Kyali kizibu kubanga nali nkwagala nga naawe onjagala, ate nga kye nali nsinga okwetaaga kyali kyekyo. Ngamba kijja kitya? Lwaki wankola ekintu ekyo? Naŋŋamba saakikola nga nkyagadde. Kujjako they brainwashed me. Ono yali mukama wange, twagendako out mu biseera ebyo nga bwekimanyi nali ndi stressed, nga nkugambye byenkugambye nga tobikkiriza, like tufune omwana nga tobikkiriza. Yatuukayo eyo nenywa omwenge, nanywesa omwenge, kwegamba nankozesa nga seeyagalidde, like out of that omwenge ogwo gwe nanywa nga ntamidde. Netwebaka nanfunisa olubuto. Naŋŋamba naye nenkikukweka. Naye nanoonyeza ddala engeri gye naakitwalamu, like gye naakikomenkerezaamu ne kinsobera, gye naakikugambamu ne kinsobera. Nga muli ndowooza ojja kujja okikkirize, like omwerabire omwana nti si wuwo. Naŋŋamba ebbanga lyonna eryo lyonna lye nali ndeeta omwana oyo, nali muleeta wuwo olabe, at least ofunemu ekintu kimu kyolaba nti kyodawutinga, manye nti oyo omwana si wuwo, naye ne kikubula. Emirundi gyonna gye mbadde mukuleetera nga kyenjagala olabe, naye n'otakiraba. Nentuusa akaseera ne ŋŋamba kankikugambe nga naye sina we ntandikira. Nempita mu mikwano gyange, basisita bange bakikuŋŋambe, nabo ne bakitya kubanga baali bakutya. Ne neebuuza ekyokukola ne kimbula. Ne mubuuza ate taatawo lwaki tewamugamba? Naŋŋamba ne mubuuza ye taatawe akimanyi, nasooka ne mubuuza ye akimanyi nti omwana si wange? Naŋŋamba taata namugamba. Namugamba nti omwana si wuwo. Ayo yakiŋŋamba nenkikiriza nti yamuganga, kubanga taatawe yakatinga communications. Like twali tetukya communicatinga nga bwe twali tucommunicatinga before, kubanga gyali mikwano gyange nnyo, like the whole family was they were my friends. Ne mbuuza ddala lwaki tebwakiŋŋamba? Naŋŋamba nali nkwagala, nenoonya we ntandikira okikugamba nga sirabawo, ate nali nsazeewo nsigale bwe nti, tetuba nga tugenze mu maka tukisigaze, osigale ng'omanyi omwana wuwo, kikomaawo kibeere okuza abaana omwana oyo nga onaazaala abalala ne tuzaala. Naye bwe nalabye nti si kyoliko, ate juzi nawulira nti wafuna n'omukazi n'owasa, kati neemanya nti nze tokyaneetaaga, naffe tokyatwetaaga, ne ngamba kankikugambe. Ne ngamba okoze ki? So ebintu ebyo byansuula wala, ebizibu byonna ne binzijula ku ssaawa eyo. Mwana wange gwe ndabiridde, namulabirira for almost emyaka 5
myaka 5 amanyi mwana wange atugenda mwaka gwa 6 andabirira omwana amanyi omwana wange batuuka ne baŋŋamba nti omwana si wuwo. Effort yonna gye nali taddemu ne mbirowoozamu ne sitabifuna ne bimbula, ne ndowooza ekyokukola ne kimbula. Ne ŋŋamba kale ne nsimbulawo ne ngenda. Natuukayo nankubira essimu ne mbula nneŋŋaano gye nansindikira message nti ojja kunsonyiwa. Bayitawo ennaku nga 2 ne mukubira ne mugamba nsobola okutwala omwana oyo ku DNA. Nangamba DNA tekiina buzibu, osobola okujja omutwala naye ojja kuba nga oyonoonye ssente zo za bwereere. Kubanga nze nnyina w'omwana nze amanyi, taata w'omwana y'ani. We ntuukidde okugamba ekigambo kino mba amanyi kyeki. Ngamba tewali buzibu. Nakkiriza omwana n'amumpa ne mutwala ku DNA ne nsanga nti omwana si wange. Ne mpuruvinga nti si wange. Nenoonya ekyokukola ne kimbula. Nasharingako ne mukwano gwange n'angamba genda mu kkooti bakuliyirira ebintu byo like sente zonna byonna bye wateekamu. Ndaba nti ebyo byonna bya bwereere kubanga ne baba bazikuziddiza tezijja kuzzaawo omwana. Ne mbirowoozaamu ne neebuuza kati nali nkolera ki, nali nfuuka singira lwaki nali nkola ebyo byonna. Ne mbirowoozaamu ne bimbula. So ne mpulira ng'ensi entamye, ne mpulira ng'awo buli kimu kintamye, abakazi bantamye. Kwegamba ne mbisharingako ne mikwano gyange egimu. Naye nga solution naye nga yali teriiwo. Ebizibu byonna omulimu gumpweddeko, sikyalina mukyala nti ali awo, abaana babiri nali manyi nti bange si bange. Like kati awo ne nsalawo ne ŋŋamba kangende ku kyeyo. Ne processinga ne ngenda ku kyeyo. Ate bwe natuuka ku kyeyo ne nkuba ekyeyo for 1 year. Naye in that 1 year nali nina omuwala era omuwala oyo yali wa ku kyalo. Twakula fembi n'akula n'afuna omusajja ne bazaala omwana kati mukazi. Sigala nga tuli ba mikwano nga twogera. Anyadvisinga nga mwadvisinga. Kati nga bw'omanyi ba mikwano twasigala tuli ba mikwano. For all that time, kati tuli myaka almost nga 16 tuli ba mikwano. Obwedda yampa ku magezi ngamba kola bwekiti ne bwekiti. Nga twewabula. Naye oyo omukazi yatuusiza ekiseera n'andaga nga ali interested mu nze. Namubuuza lwaki. N'aŋŋamba nze okuva edda naye nagaana nga okikugamba kubanga nga njagala nti okirabe gwe ng'omuntu naye nga gwe tosobola kiraba. N'aŋŋamba gwe, ne mugamba gwe ate nga wafuna omusajja. N'aŋŋamba gwe tokifaako eky'omusajja, nze omusajja just nazaala naye omwana. Naye sigamba nti tuli awo tuli mu maka kale like kwegamba nti tuli mu maka agali awo agali stable. Just twazaala omwana tuli mu kulabirira omwana. Ne mbitunuuliramu ne binsobera ne ŋŋamba kwegamba eno erina ekkubo ly'okunoonya omuntu ali steady ewange limbeeredde lizibu nnyo.
limbeeredde lizibu nnyo. Kati wetatuuse oyo bwe yatuukawo ne mugamba tekijja kusoboka kubanga nali ndabye ebibiriwo like nendaba nti tekijja ne ngamba kati tusigale tuli ba mikwano. Teyaddamu okuŋŋamba n'aŋŋamba nze nja kukulinda ne sitakifaako nenkireka. Kati oyo naye ali awo alinze nze we naddirayo e Uganda. Kati ensonga eriwo eti sozi ndi mu mwaka gwa kusatu. Ni mwaka gwa kusatu ku kyeyo kuno. Mwaka guno gwokusatu najja nenfunawo omuwala. After all the shit that happened on me, nenfunawo omuwala. Muwala si wa ggwanga lyange. Ne tweyagala. Naye ali ku kyeyo. Ali ku kyeyo kuno. Naye omuwala oyo yajja. Nali simanyi nti yali alina omwana still. Tweyagala nga simanyi. Tutandika okwesuubiza byetwesuubiza ne tusalawo bwe tuba nga tuzze e Uganda tukola amaka. Nampa ne bazadde be nenjogera nabo kwegamba ne twogera ati nga gwe mbadde ninamu essuubi. Naye nagenza okusanga nti oyo muwala naye she's a single mother. Ayinayo omwana gwayina naye si yabeera naye abeera ne kitaawe like tata w'omwana oyo. Naye baayawukana. Bamala okwawukana ye kwe kujja ku kyeyo naye. Naye yali akinkwese nga tayagala nkimanya. Eyo si nsonga eri awo. Omwana ye muwala mpulira amwagala. Ali wano kubanga she's focused. Nalaba nti tusobola okubeera fembi. Okujjako ensonga endala eyansumbuwa, nze nali njagala nzimbe nga mu kyalo like nkoleko amaka eyo mu kyalo. Naye yakulaga tayagala mu kyalo. Era ne plans bemba planning nga si planning nga like okulinnyisayo yadde ekigere. Nemubuuza ensonga lwaki n'aŋŋamba ye yakula ŋŋamba nnyi nti amwe Munyankole by the way yakula ŋŋamba nnyi Abanyankole tebasobola kuwasa Baganda. Bwe kiba nga kibaddewo tweyagadde kyekitegeeza nti bwe mutusse waka tebajja mwagala. Ne mugamba gwe lwaki weesalirawo? Gwe lwaki weesalira nga tonatuukayo n'olaba ki kye bakugamba oba kituufu oba si kituufu? Ensonga eyo neddaawo. N'aŋŋamba ye takiinaamu mu birowoozo. Ensonga tugitadde ku mabbali. Ayina obulamu bw'ayagala. Ayina obulamu bw'ayagala. Kwegamba nti akyayinamu oba ndiyita eryana erito like for her to be focused like okusettinga ekintu n'olaba nti tuheadinga somewhere. Tasobola kwerumizaamu n'agamba tusoke tujjewo kino de nekirala kijja kujja. Kwegamba yayagala batambulire ku line eyo. Mu bufunze ayagala that good life. Ku myaka gy'aliko ayagala that good life. Nga tasoose kusooka kulaba like status yammwe nga weeri financially kikyemusobola ne kyemutasobola. Ye kitayagala kimanya. Kasa yaba ayagadde ekintu try so hard. Ne bwe muba nga
ekirimuko ekisobola obbayamba mwembi kisobola okujjawo before ekiki ye tayagala ayagala ekiki kyaba ayogedde kikiba kigenda. Kankuba ekyokulabirako muyinza okuba nga mugamba twadde tusazeewo tugule somewhere, tugule plot somewhere, naye nga plot eyo mubuzaayo katugambe obukadde nga 2 mugule plot, kireeta ng'ekyokulabirako. Naye in that due time nalosing essimu, ate ng'okuva edda aba ayagala essimu, ayagala iPhone. Kati nga ye tasobola kukkiriza kwegamba nti tusooke tulindemu tugule plot then tujje tunoonye sente ezigula iPhone. Aba akulagirawo olina okusooka kufuna sente zigula iPhone, sinakindi osobola nakusala kwezo ezibadde zemulinawo ku plot mugule iPhone, then ebya plot mujja byongerako olulala. Funa bulungi Musasozi, yaba ayagala ekyo kijjeewo then ebirala bijja kwereeta. OS tasobola kukkiriza kwegamba nti kambe nga nkwata ku kasimu kano akatono tumalirize kiri wanga kyekisingayo kisingayo obukulu then tujja kuzzako kino. Ebyo byatabyagala. Ate aba ayagala kyaba asazeewo kwegamba nti kikolebwe kimulina okugenderako. That is the life gy'alivinga. Ezo embeera ezinsobedde ku ye. Nkyali wano mbirowoozamu, binsobedde. Ati mpulira bintuddemu kubanga omuwala ye mwagala naye andaga njagala, naye bwe buzibu. Ndaba embeera zange ndaba ziringa ezibulamu kukwatagana, ate ne bw'omunnyonnyola otya tekisoboka. Nagezezaako okugamba maama we, ne maama we ng'angamba ajja kwogera naye mugamba kiba kubanga kati yaliwo tuliwo atugattaganya like atukwasaganya fembi. Nze namwesiga ne mugamba nti nga bw'oli omuntu omukulu ojja kubeera nga at least otutereeza, kubanga era bw'oweemalira gwe nga gwe n'oweemaliriza amaka go oluusi omuntu akukwata mubi, naye bw'omuleetamu n'omugamba kino ne kino kiriwo ekinewo ekiti, awo asobola okutegeera n'abatereeza ng'omuntu omukulu. Naye byonna mbikoze byonna like biganye. Kati so zimbadde embuuza, omutima gubadde guŋŋambye nti nsalewo nzikirize oli omukazi andaga nti ali ready, ayagala tutambule fembi ate nga aninze. Nga nabyo binsobedde. Oli mukazi already ali eri, alina omwana, kwegamba nakyo ne kintuulamu. Ate kati noono naye gwenfunye ali awo kumwagala amwagala, naye kati empisa ze n'embeera ze nazo nzibu like tezitegeerekeka. Ate ebudde bundekawo, so I'm aging. Kwegamba emyaka gindekawo. Mpulira byonna binsobedde ate bintamye. Kyola nange nzize, at least bwe mba nzizeewo osobola okungaidingamu mpaako ku magezi, kusinziira sitole yange eyo nga bweri, mpamuko ku magezi. Ekiba kisooka mbirekere ddala byonna mbiveeko, ninde oba myaka 5 oba mmeka omuntu omutuufu waalijjira we mba nga mupikingira, oba nsalewo gwe mba ngenda naye ajja yajja. Kwegamba binsobedde, badde nsabako ku magezi ewuwo Mr. Sozi. Brother, ojjukira bye twayogeddeko ebitonotono, ojjukira bwe nakiremeddeko nga gamba you're a handsome guy,
omanyi waliwo embeera eyinza okujja neetuusa okutwerabiza nti bw'oba oli mwana wa buwala, kanjogere ku mwana wabulenzi, nti oli mulenzi asobola okuaccessinga buli muwala gwe weetaaga. Embeera egenda nejja netukokulowoozesa nti oba wali yakuloga, oba wali oguwanyiiza, oba oliko bisiraani, kwegamba n'obeera ng'otambulira mu bulamu obwo naye nga si kituufu. N'otandika okutondawo ebizibu ebitaliiwo naye nga si kituufu. Obulamu bukusoomooza ne butandika okukulowoozesa nti ensi eri bulungi gwe ali obubi. Kati bw'obanga oli bubi ng'ensi eri bulungi abalala nga bali bulungi, kitegeeza gwe oliko ekizibu, weetaaga okwetambulira, kugamba obulamu oba okusomoozebwa ne kuteeka mu kasenge oba mu kasonda n'otandika okufumitiriza ku bigambo ebyo. Brother yeebuuza, ebyalava abyesonyiwe, agende n'oli eyamala n'amulaga interest nti amwagala ate nga alinayo relationship alinayo n'omwana, oyo n'abeeraawo. Ne wabeerawo ono gwayagala okufa naye ng'ali materialistic, alabira wano, tasobola kusitula ku nsingo bw'ati alengere ku biri mu maaso, atunuulira biri wano, oyo n'abeeraawo. Bwe tuva ku abo nga sinaba kuboogerako ne tugenda ku bakyala ababiri oba abawala ababiri abaamulimba omwana. Abaagalwa, njala kutandika ne kino eri abaana ab'obuwala. Siwagira basajja batemaatema bakazi ne babateeka mu septic tank ne babateeka mu bikutiya ne babateeka mu mapipa ga asidi. Mbivumira ne sekuvumirira yenna, naye nga mbivumirira abaana ab'obuwala tugezeeko okukugira bino. Kati kambasese waliwo ebimu ku bibaluma, kituufu mbadde n'omulenzi namusanga katalina kaalina ne muzimba, kati alina waatuuse, afuzinye ku kamotoka, aguze kapoloti akazimbyeko ennyumba, atandiseewo bizinensi, takyandabawo maama. Oluusi nga bw'ogenda okumuweyinga bw'oti ku minzaani, contribution ye ku success ya guy ng'ekituufu kiri nti yali presence. Just presence, yalinga waali. Nga yalinga waali. Olaba bwe nsirikira bwe nti oba nkuvuge ntya otegeera omulama bwe njagala okujja ewano. Waliwo n'abaana ab'obuwala abatoba n'abalenzi nga ddala balina ettofaali ku kukulaakulana, ettofaali erikwatikako ng'oli asobola mwali mulabyeko abakyala ng'omukyala oyo omwami bwe yali nina famire gye mmanyi bagagga, naye omukyala n'abaana ne taata be baakuba bulooka ezaazimba enju. Bwe bakutumanga kye bayita omukazi azimba omusajja, soogedde nti wano ajja na bbirigi oba ajja na mwiko, ajja na musenyo na wirubaalo. Naye oli omukyala bw'akuyimira mu maaso n'agamba nti musajja gwe kakutande bakuwaanageza, kiroote kifumintirizeeko, kirowoozeeko bulowooza okutunda amaka gano. Nga bw'ayogera ng'akkiriza naga nti amabulooka agaakuba. Kati kankusese bano baakuba bulooka. Waliwo n'abakyala abakontributinga kulaakulana kw'abaami nga bafumbye emmere ku sayiti. Ng'omukyala ye yafumbanga emmere. Kati omwami kye yakola yagulanga ebikozesebwa, omukyala n'atagala bagendemu expenses ezo, n'abanga omwami agula akawunga n'ebijanjalo, omukyala n'atyaba na buku. N'atyabatyaba obuku awo, n'ajja afumba ebijanjalo n'akawunga, abazimbi ne balya paka ennyumba lwe yaggwa. Bwe babanga bayita omukyala azimbye bba, oyo azimbye. Ojja kumbuuza nti sozi tuweeyo ebyokulabirako ebyo yatazimbye bba, ate ye aba atya olw'enkya, ebyo binaaba ebyenkya. Naye njala bategeeza ogenda n'olumwa, naye ng'okulumwa kwo oluusi ennyumba kale yaliko amabaati 8 nga oleetako amabaati 4, ng'ogula misumaali nga bayinza n'okuwa omukisa ogamba nti wayi genda ennyumba ogiggyeko buli musumaali gwe wateekako. Oba amabaati galiko ameka nti 4, 1, 2, 3, 4, katugabambulule ffe tukwadde na 6.
naye mulumwa ne mugamba kale omukazi agamba amaziga ag'omukazi tegagendera bwereere ajja kisatulusulira buno obukya buziba kituufu mubeera mulumwa mubeera muliriddwamu olukwe naye njagala olowooza ate ku bulamu obw'omusajja alabiridde omukazi ku lubuto n'azaala n'alabirira omwana n'atuuka ku myaka 5 n'akizuula nti omukyalo ono yali yalimba mulimba olubuto. Oli bamugambye nti ku nyumba yake kuliko mabaati asobola okuganona tasobola ayinako emisumaali tasobola ginona naye njala kutegeeza ogenda kumusasula otya atobye n'omwana wo ng'okimanyi omwana aliko kitaawe n'omulimba. Lwaki njogedde bino mbadde ngezaako bazimbira omusingi gw'ekigambo nti abaagalwa nga tugezaako okutangira okutwalira amateeka mu ngalo okutta abakyala okubasalaasala ebyo byonna nga tugezaako okubirwanyisa bamikwano tugezeeko n'okubiziyiza. Bwe tunaalwanagana n'okubivumula nga tetulowoozezza oba kuteeka ssira kubiziyiza waliwo ebijja mu maaso bitasobola kontrolinga. Abaana ab'obuwala nkiddamu mugenda ne mwesuula mu katyabaga mu kateebe naye abasajja bw'atunuulira amaanyi ge ssente z'abakyala zimenya naye njagala mukkirize ssente z'abaami zimenya ziva mannyo ga mpisi ziva wala kati omusajja agenda obigattagatta nga wamufuulinga n'omufuulira ddala ddonfe n'agamba nteeka omukakasa nti nze siri regular naye ng'agenda kikulaga mu ngeri ki gy'otasobola nakunnyonnyola nga baakusse. Kakati okumanya bino bitera okubeera by'omutawaana olumu ogenda okwekanga nga relationships 2 tezikoze ono gwe walimbye omwana n'ono nannyini mwana nga bonna obwesiga obusudde. Brother, njagala kati okwogera butereevu eri ggwe. Sikkiriza nti olina bubeezi kipali mu mulaavu. Simanyi abakazi ab'embaligo balinamu omukisa nedda. Obulamu bugenda ne butuleetera ebintu bino ne tulowooza nti tebituukanga ku balala bituuse ku ffeffekka. Ekyo kye kisinga okutukuba. Kyova olaba abantu bangi bakwatiddwako olw'okulya stories z'abantu abalala n'agamba wait mbadde nkabya na kajanja. Gulaba nga kyewuunyisa nnyo Katonda okusaasira n'obanga bino byonna wabizuula naye nga totaddeemu ssente za kwanjula totaddeemu za mbaga. Kyentegeeza kye kino that it would have been worse. Kiruma nnyo abawala n'ova ku muwala ono kugamba n'odda ku ono ebizibu by'oyolekedde ne bibanga kuva mu kalaayi n'ojja ogwa mu muliro mwennyini. Kiruma abawala bano bombi okukulimba omwana n'oyagala asooka n'akulimba omwana n'oyagala ow'okubiri nga balinga abeekolamu omulimu nti basisinkana. Ekyo ekintu kiruma naye weebaze Katonda nti tewagenda mu bazadde mu butongole. Kyandikulumye nnyo ng'otandika okulowooza bw'oyinza okuddamu okuyita abantu mutule mu miitingi z'okwanjula mu miitingi z'embaga nga kiringa ekitakola makulu. Naye obufumbo bwe butyo bw'odduka oba relationship bwezityo z'odduka nga te n'agenda kubuuza nti waaye gundi mwabaaki babeerayo 2-3 bakumbalira ku ngalo. Naye omanyi obufumbo obusaanyeewo bwe bukosa n'erinnya ly'obuliko linnya nga likulemeddeko ng'omukazi nga tosobola kumala galyejjako nawe likufuukira omugugu. Omukazi nga wabadde wamuwasa mu butongole abantu bakusanga nga bamanyi oyo mateeka akyaliyo naye nga n'okwawukana mwayawukana. Bisoomooza. Naye njala kutegeeza that it would have been worse. It would have been worse. Weebaze Katonda
nti newankubadde byatambula bityo naye abantu bano balina olukwesi lwe bagezaako okukola nk'okwavoidinga. Omwana wagenda omuteeka ku DNA nga maama we akugambye nti yavunaanyizibwa mu kugaba omwana oyo, omwana si wuwo. Abalala abeerawo ng'akaana n'akaba n'obuzigo obw'ekirogo, ira nze noliko ngamba ti ono omwana si wuwo, kale kagende ng'awunnuna ng'empuuna malungu, tunaalya kasasiro, nga bina abikola naye ng'akimanyi nti n'omwana si wuwo. Kati gwe weebaze Katonda nti bano abakyala newankubadde bakutambuza nga babenefitinga mu ssente z'obadde ng'obawa, but finally bakubreakingira amawulire mu ngeri bw'etyo. It would have been worse. Waliwo abawala babiri mu maaso eno. Omuwala oli eyali mukwano gwo n'akyuka n'apickinga interest mu ggwe naye nga talina relationship. Newankubadde muyinza okugezaako okukwatagana, njala nkubuulire brother, sooka ojjukire emabega gy'oyivudde, otunule ne wooli, otunule ne w'oyagala okulaga. Njagala kukiddamu kino kijja bw'eba firimu kati tuli mu detective yeetaaga kuwa birowoozo, ate detective etali njogerere, omanyi waliwo okubanga njogerere, ate no detective bw'eba ekunyonyola ennyonnyola bya science bya malwaliro tojja bitegeera nga tobiwadde budde. Nkiddamu brother, ng'oyagala okukola decision entuufu ku relationship gy'oteekeddwa okubeeramu oba omuwala gw'oyagala okubeera naye. Singa kubadde kulonda ku bano, formula eri simple. Osooka kutunula gy'ovudde yonna ekkubo nga bw'ozoolitambula, kati n'otunuulira w'oyimiridde olwaleero. Bw'omala okutunula w'oyimiridde bw'oti, 1, define where you're coming from. Define obeere ng'oli clear nti gye nvudde bweti ne bweti. 2, define where you are right now. Siga ekifaananyi w'oyimiridde olwaleero wali watya. Bw'omala okukola ekyo, katandika okutunuulira ng'osiga ekifaananyi ekya mu maaso gy'oyagala okulaga oba ky'oyagala okubeera, gy'oyagala okweraba mu maaso. Lwaki ngamba nti kino kikulu era ky'abagezi bokka? Bwe mmala okukyuka ne ntunula emabega bwe nti nfumiitiriza ku bulamu bwe buze butambula, bwe binzoganyiza, obulamu bwe bunnyumidde, obulamu bwe bumboye, ne ntandika okwebuuza ani abadde avunaanyizibwa ku ssanyu lyange era ani abadde avunaanyizibwa ku nnaku yange entuusiza wano. Bwe tutunuulira w'oli olwaleero nzikiriza nti si walungi. Kati kitegeeza bw'otunula emabega gy'ovudde bw'oti, omukulo nga bwe guze gutambula n'okutuuka olwaleero, toli bubeezi mu mbeera mbi olwaleero nga kitandise leero. Kizze tukitambuliramu okuva emabega bwe tuti ne kijja nga kitwalula ne kitutuusa wano. So we tuyimiridde olwaleero tetuli bulungi, naye kiva ku history eri gye tuva. Kakati bwe tuba twagala okugenda mu maaso successfully in terms of relationship, bwe tugenda mu maaso wano we tuyimiridde obawo be tuli nabo, tusooka ne tutunula gye tuvudde. Bwe tumala okutunula gye tuvudde, baani be tuzze tutambula nabo abatuleetedde embeera ey'okubeera mu bulumi bwe tulina olwaleero. Ngeri ki gye tweyisizaamu emabega ezze tutambulirako nezaala ebibala eby'obulumi bwe tulimu leero. Bwe mba njagala okugenda mu maaso bwe nti waliwo bye nteekeddwa okukyusa nze nga nze, nti ekisooka nyangu okukkiriza nsolovinga relationship eweddewo nga ngisolovinga n'okutandika relationship empya, could be nentandika relationship gye sitegedde, omuntu gwe sitegedde. Ebyo byonna bibeerawo ng'otunuddemu history. Kati bw'oba ogenda mu maaso ng'ogamba wait, bwe mba mbadde nyangu okusalawo kinkubye. Bwe mba ng'omuwala gwe mbadde ndaba ntunuulira butunuulizi just physical appearance, kino engeri gye kinkubye nga tugenda okutandika okubeera naye ebiri serious nga alina beauty naye nga kye bayita character. Kye bayita omuntu oyo ow'omunda alimu empeka emmera gwe twetaaga ng'akola afuna 0 mwenda. Kakati
kakati kino nkiruddeko kubanga bw'okitegeerera bijja kwanguyira bwe ntunuulira history wo olaba bwe nsiriikiridde bwe ntunuulira history wo bano ababiri boogalangata nabo ababiri bano abaliwo ono ali materialistic oli alina obuwakatirwa alina strings endala ezimusika ogenda okwekanganga ku bana ababiri tolinaako agenda kukutambuza otambule emyaka 5-10 mu maaso otunule eri mu maaso ng'oli mutebenkevu wamma ng'oteredde entende bano ababiri tewali akikuwa kati ono olida alina emitawana gya relationship ye bw'obanga musajja weewalanga nnyo okwagala omukazi ng'ava mu relationship nga yakava mu relationship actually ng'ava mu relationship kujja wuwo tekitegeeza nti osanze oba relationship yaggwawo oyinza nga si gwe ogivuddeko okufa naye njala okutegeeza nti weegenderezanga nnyo omuwala gw'oyagala nga yakava mu relationship endala nga oba oli awo n'ebimuleese okuva mu relationship eri yeggwe oyo omuwala aba wa mutawaana n'omulenzi gw'okwanye oba mulenzi akukwanye n'omukkiriza naye nga yakava mu relationship oba avudde mu relationship okujja mu yiyo aba yeetaaga okwekenneenya ennyo bano abakyala ababiri sinnaba kulaba nti bwe nnyimira bwe nti nenkozesa lenzi ziri zimaŋa nentunula mu maaso bwe nti sibalabayo nkiddamu sibalabayo nabala mugenda kunnyambako mu comment section ddala bwe mutunuulira abawala bano brother baali mu kugezaako okutetenkanya alabe ngende ku ddyo ngende ku kkono ngende maaso ngende mabega njagala kutegeeza nti waliwo obulamu butuuka ku bantu kakati amaanyi ge weetaaga okwekenneenya okufumiitiriza okwawula oyinza banga olwetuukanina kyovulaba finally webaze katonda akuwadde ekisa okuvaayo n'oyogera nzikiriza nti mu bigambo 2-3 byogenda okuwulira wano byogenda okusoma ogenda kubaako kyojjamu ekikutwala mu maaso oyinza okubanga n'okuwona towonanga kakati bojja nabo ng'ogalangatana oyinza okubanga oba oli awo baleeta bakuwonya ebiwundu bakujjanjaba ebiwundu by'omutima bali ababiri bye bakutuusaako naye oyinza okubanga tokiteeseteese bulungi ng'ate bano bo bwe baba bakujjidde bagenda kubeera bamutawaana nnyo weewuunya omuwala nga mwagala gula poloti naye olw'okuba alabye akateeteeyi ng'awulira ayagala okwate ku ssente za poloti mugule akateeteeyi poloti mugyetaaga akateeteeyi omuwala akaagala naye mu kiseera ekyo si keyeetaaga twetaaga prioritizinga plot omuntu abeera selfish omuntu eyeerowoozaako to that extent taba mulungi kwesembereza omuwala oli omulala gwogezaako okulaba ng'alinga akutegeera njala kutegeeza nti ekisooka yakutegeera nga naffe abakuwulidde bwe tukutegedde lwaki weeyabiza omuwala oli n'omulaga ennaku yo kati amanyi bw'alina okukukwata kubanga yategeera loopholes we ziri kati ekyo kuffe si kyamaanyi nenjala okutegeeza sofa mu byalinawo by'osinga okwenyumirizaamu kitera okugira mu layini eyo it is just that yakutegeera wamuwa manyo ekukwatako kakati tetuwa ye credit naye gwa mu kisima abaana ab'obuwala baba n'amikwano gyabwe baba n'abasajja naye abasajja abo bwe bagezaako okugetinga close oba oli awo n'emikwano egy'abagirlfriend baabwe b'abakazi baabwe kasita bamuwa amatu asobola omusigira ekifaananyi ku ngeri yokka gy'omutulugunyaamu omukazi amutulugunya kati ono omukwano gw'oli agwa mu kisima ekyokutegeera ono ebimusoomooza era ng'oba oli awo singa alaba nga bikyuse ng'asobola okutereera kati ono agwa mu gaapu ezo agezaako okutereeza kubanga amaze okutegeera manyo akataba akakwata ku oli akalina
nze golaba ekimu kubinsinga n'okuntabula n'omukyalo oyo n'ogula emmere naye omukazi atasobola keera yadde akoleero ka juice ogende nako ku mulimu oyo mukazi kikaaki ng'onaawulira nti katunda ye tabbu bwe binaagana wakisiifume ng'omunaanansi lwaki kubanga oba otegedde omuntu oyo aba ategedde omuntu oyo kakati oyo omuwala eyo nayo yaliba ensonga kubanga yakutegeera so amanye pesa kwanyiga n'okyuka timing oba n'obeeramu ekyo kyayagala kati ekyo tetukimuweerako nnyo credit nti atutegeera nnyo twamuleetera embeera y'okututegeera oba oli awo nayinza oba nga si mwangu wakutegeeza nti tuli bwe tunewe tuti naye ng'ekyo enjawulo weeri abaana ab'obuwala bano ababiri nako bwe ntunulatunula siina gwe nnaalabyeko nnyo gwe nterawo mukono gwe nnyinza okujja okubanga nga muyimirira mugongo brother wetaaga ekisinga wetaaga ekiki ekisinga oli ku 3rd floor mukama akuwa ekisa mu bbanga lino ery'omwaka 2023 oba olyawo 2024 akuwa ekisa ekyokukutuusa ku muntu oyo kubanga ye gyali ajja okukutegeera nkiddamu ajja okukutegeera gyali oyinza oba nga weetaaga kwewamuko ka time okuwona ebiwundu ebyo ebikutuuseeko kati bw'ogattako embeera y'ekyeyo n'obeera mu kubeera stressed kino kikusika kino kikusika olowooza kino olowooza kiri ate oluusi ofuna n'obudde obungi ng'oli wekka ne gujabagira bano nabo mu bye bakugasa ndaba nga oba oli awo tewali tebannakola njawulo nabali abawala ababiri actually bano balinga bo benyinyi abo nga kabuze kata tugambe nti bano bali beyubudde bweyubuzi kati bakomyewo mu party 2 ebisigale tujja kwogera nebitwayogeddeko bijjukira nsaba munneegatteko nga tuwa brother mu comment section y'amagezi olowooza akola atya kyesikuwagira nze kwe kugamba nti ebyamukwano ojja kubivaako nti ebyalavule kambyenenye mukwano budde buyinza obanga bwe butannaba kutuuka bulungi nenjala okutegeeza nti okubeera ne bana abawala ababiri giranga obeererawo ngambye ntya okubeera ne bana abawala ababiri giranga obeererawo sikukakati kako kusalawo kwenjagala okukuwa nedda ebisigadde obiwulira n'ogattagatta n'ofuna akyawamu ekikutwala mu maaso naye njagala okusembyayo ekigambo kye nakutandikiddeko nakyo sooka otunule gy'ovudde ne wooli kati otandika okutema empenda kuwa gy'oyagala okuva tojja kufokasinga ku gy'oyagala kuva nga totufokasinga nga ku gy'ovudde kubanga ojja kusigala ng'oyongera otambula naye nga bino bikuhontinga bino nga bikusika nsaba mukama akuwa ekisa nsaba mukama akusanyuse nsaba mukama akuzibula amaaso okukuleetera omuntu oyo omulabe oyo gwakutegekedde kubanga gye bali nsaba ekisa ekyo kikubeereko n'abakufaanana kikutambulirengako amaziga g'okaabye ag'okumutima n'ag'okungulu mukama agakusangule mu ngeri yonna ng'akufunira omubeezi anaakutegeera sister oli eyo gamba nti lwaki nze soogera ne brother ne tubaako jangu mu inbox naye nina ebibuuzo bingi by'oteekeddwa okusooka okuddamu katonda omulungi omwagalwa tuleeta brother waffe emikono gyo n'abamufaanana osooka otusaasira olw'obutali butuukirivu waffe ekisa kyo kitumalenga taata waffe omwagalwa mu linnya ery'omwana wa Yesu n'okuteesa okw'omwoyo omutukuvu n'obugagga n'amaanyi ag'eggulu tukwegayira sisinkana obulumi obwa brother obulumi obw'okuba ng'alabirira abaana bazaalabirira naye nga tekiri kiriya era bigenda okuvaamu nga bimumenya omutima abantu bangi bavaawo nga bamenyesa emitima ne bagenda balonkinga okumenya emitima gy'abantu abalala
totuganya kutuuka waawo Katonda ffe. Brother ono omusaasire, omutemere kuba watali kkubo, afune ku ssanyu. Katonda ng'otusinkanyiza amaka amalungi, abantu abalungi, tulabye ku ssanyu, ate essanyu nga lya nnamaddala. Brother muganye okuloza ku ssanyu eryo, omukulemberenga, omuwanirirenga. Ebiwundu eby'omutima bye tutatuukako bituukeko, omuleetera okukkakana n'okusuubira. N'abamufaanana mbasabidde ekisaa kyo kitumale era kitubeerere bulijjo okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. All say amen.